Ekikokweto kya poliisi ekyokukwata badereva abavuga nga batamidde ekikoleddwa poliisi ya Kampala mukadde kibaddewo okuva ku ssaawa 6 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero okutuuka obudde okukyamu. Kikoleddwa mu bitundu okuli Old Kampala, Kabaka Njagala Road e Mengo okutuuka ku luguudo oluyita ku ofiisi za Fufa House. Wano omu ku badereva asangiddwa ng'atamidde bwakoledde katemba bw'ayagadde okudduka ku basirikale emmotoka ng'agireseewo. Wabula abasirikale nabo bamusimbyeko okkakkana nga bamukutte. Ono yeegayiridde abasirikale okumusonyiwa naye nga buteerere. I'm not running. Huh? You have been not running? I'm not running. I'm not running. You don't mean pink. Who are you? You get mental. You get me. But why? Then we put this man here. Kaka na. Otakuleta. No, since amanyi. Teka wasi. Obudde buli akwatibwa alinyisibwa ku kabangali ya poliisi n'atwalibwa ku poliisi ya Kampala mukadde olwo emmotoka ye ne bagisikamu. Badereva abawera 6 be bakwatiddwa mu kikwekweto kino. Dereva omulala ayagadde okulwanagana n'abasirikale ne bamusenza amaanyi wabula nga wano akubiddwa abasirikale ebikonde n'emiggo. Sit down. Hello. How can you like this? I am going to sit if you want me to sit. Abakwata abasinga obwedda beegayirira poliisi ebasonyiwe nga baweranga bwe batagenda kuddamu kuvuga nga batamidde. No, things like what the amateeka muzeyi. It is the law. Drink and drive law. Oyede meka? Oyede chupa 3. Today is my first day. Akuliddemu ekikwekweto AIP John Mugisha agambye nti ebikwekweto bino bigenderera mu kukendeeza ku bubenje obuze obubeerawo naddala mu kiro era n'akubiriza abo abanywedde okufuna abantu babavuga okudda eka. Tujja kugenda mu maaso n'ebikwekweto byaffe era kata abantu bonna ng'anywedde alina kulaba ng'afuna driver amuvuga n'amutwala waka okulaba nga tukendeeza ku bubenje obweyongedde ennaku zino. Habert Kavuma yakusakidde eggulire lino ku Club KD TV1.